tomubuuzangako oba alina obulemu. Newankubadde gavumenti ya Uganda egezaako okuteekawo emikutu egy'enjawulo abantu abaliko obulemu bwe basobola okuyita okweyagalira mu nsi yaabwe, abaliko obulemu bagamba bakyasosolebwa ssaako n'okutulugunyizibwa ng'ebiseera ebisinga bayisibwa nga abatali bantu. Osanga bannaffe nga abaazaalibwa mu ne babasuula awo n'egisinga abakola ebintu ebyo betwaliwoozezza nti baali badde batuyamba. Kyokka bwe bagezaako okwekubira enduulu eri ab'obuyinza ku butabanguko obutali bumu bwe bafuna, naye ebiseera ebisinga tebafunayo buyambi olw'abamu okubalaba mu ngeri endala. Ne tulina okulwana okulaba nti abalina okutuyambako mu bino okuyamba bannaffe abanyigirizibwa bategedde kye balina okukola, naye ekyo nga tekinabawo nga butuukayo wadde yakwasisa amateeka naye ng'akulaba nga ali awo atalina mugaso era tajja kukuyamba. Ko ku poliisi n'agamba leeta emitwalo 10 ate tozirina kati kyekola ng'odda waka, ekiddako bw'aba mukyala ng'asuulawo baana nga yeegendera. Atwala ensonga z'abaana n'amaka mu disitulikiti y'e Mubende, Mariam Nagawa babadde mu lukuŋŋaana lw'abaliko obulemu olutudde ku kitebe kya disitulikiti eno, ategeezezza ng'omwaka oguwedde bwe bafuna abaana abato 4 abasuulibwa nga baakazaalibwa olw'okubeera n'obulemu. Kyokka nina abaana 4 abaliko obulemu be natwala e Kalungu. Tulinamu omu ey'abaana abaliko obulemu. Obutabanguko nabwo bweyongera mu disitulikiti eno buli lukya ng'omwaka oguwedde disitulikiti y'e Mubende yafuna emisango gy'obutabanguko 1727 obw'enjawulo bw'obutabanguko bw'omu maka bwali 617 nga ku buno 463 bakazi be baatulugunyizibwa ng'abasajja bali 154 babazadde abasulawo obuvunaanyizibwa ku baana baabwe gyali emisango 288 nga ku bano abakyala baali 273 ate abaami baali 15 ng'abakyala baabwe babasuulira abaana. Ate gy'emisango gy'ani omutuufu okusigaza abaana gyali 134 nga kwaliko egy'abakyala 71 ate abasajja 73. Ate obutabanguko obuva ku by'obusika gyali emisango 58 nga bakazi abaawaaba bali 35 n'abaami 27. Ate bwo obutabanguko obwekuusa kukabasanya abaana abatanneetuuka mu disitulikiti ey'e Mubende omwaka oguwedde gyali emisango 133 nga ku gyo 6 gyatuusibwa ku baana abali wansi w'emyaka 14 ate abaali wakati w'emyaka 14 ne 17 gyali emisango 61. Gyo egy'obuliisa maanyi okwali n'abaliko obulemu gyali emisango 18 egyaloopebwa. Lwakuba bw'ofuna emisango 10 ng'ate waliyo egitakoze eki ayina gyemukukuta naye eyo nemutuulamu ng'abakulembeze ng'abannaddiini ng'abeekika nagyo biki abamu ne bagamba tulina okuswala. Kati abaliko obulemu bakalubiriza misango gino olw'obutabaawo na muntu abataputira ate nga n'abamu tebategeera olulimi lwa bubonero ekibaviirako okulemererwa okufuna obwenkanya nga kino kiteereddwa ku bazadde abatafaayo kutwala baana baabwe mu masomero g'abaliko obulemu. Tukubiriza abazadde batwale abaana mu masomero ag'abantu abaliko obulemu basobole okufuna skills eza knowledge. Kyokka mu kaweefube w'okulaba ng'embeera z'abantu abaliko obulemu zirongooka waliwo ennongoosereza ereetebwa okulaba ng'abazadde abalina abaana abaliko obulemu obw'amaanyi nga tebusobozesa muzadde kukola babeereko omutemu ogubaweebwa okubayambako okweggya mu bwavu. Abaana buli ssaawa baba bayiwa naye nga talina na pampa naye baana bannayuganda baawa ate ebyo pulezidenti tabimanyi. Kakati ffe kwagala sseeko kulanti eno omuzadde waki yafunengayo akasente. Olukuŋŋaana luno lutambulidde ku mulamwa ogugamba nti okwongera amaanyi mu nnyingiza y'amaka g'abantu abaliko obulemu oba improved household income for the people with disabilities. Barbara Nareso, Agafeeyo ku Spark TV.